Yes, hi everyone, hope you're all doing well. And my name is Mumbeja Aisha Nasolo, and I've come so that we continue with the book 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires, written by Brian Tracy. Remember, I advised you that if you can download this book from your Google Play Store. It is there. Just go and type 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires. Of course, they will bring for you that one of Brian Tracy. Yeah, you can download it and we'll read together. I told you that these books are so important. When you read them, you won't remain the same. They will change your entire life and your thinking as well. Yes, so let us start right away without wasting any time. Remember, last time we looked at the 11th secret, and it was be absolutely honest with others. So today we are going on with the 12th secret, and it's determine your highest priorities. Determine your highest priorities. Let's start right away. Determine your highest priorities and concentrate on them single-mindedly. That's our secret number 12. A double-minded man is unstable in all his ways. Do what comes to your hand to do. That's a quote written by Brian Tracy, the man himself. Yeah. When you develop the habit of setting priorities and concentrating single-mindedly, you will be able to accomplish virtually anything you want in life. This core strategy has been the primary reason for high income, wealth creation, and financial independence for thousands and even millions of people. Your ability to determine your highest priorities and then to work on that high priority until it is completed is the primary test and measure of your willpower, self-discipline, and personal character. It is the hardest habit to develop, but also the most important if you want to be a big success. Here is the formula. Make a list of everything you have to do before you begin working towards any goal. Set priorities on that list by asking yourself 4 questions over and over. Question number 1 is, what are my highest value activities? What do you do that is more valuable than anything else to your work and your business? Question number 2 is, why am I on a payroll? What exactly have you been hired to accomplish? Focus on results, not activities. Question number 3 is, what can I and only I do that, if done well, will make a real difference? This is a particular task that only you can do. If you don't do it, it won't get done. But if you do it and do it well, it can make a significant difference in your business or your personal life. What is that task? Question number 4 is, what is the most valuable use of my time right now? There is only one answer to this question at any time. Your ability to determine the single most valuable use of your time and then to start on that task is the key to high productivity and financial success. Finally, commit to working single-mindedly on one task, the most important task, and staying at it until it is 100% complete. Persevere without diversion or distraction. Push yourself to keep working at the job until it is done. The good news is that by continually setting priorities and concentrating on your highest value tasks, you will soon develop the habit of high performance. This habit will then become automatic and will virtually guarantee you great success in life. This one habit alone can make you a self-made millionaire. Action exercise. Yeah. Identify the most important thing that you can do right now to achieve your most important goal, and then discipline yourself to do that and only that until it is 100% complete. Your ability to do this and this alone can change your whole life. Members, this is our 12th secret. Determine your highest priorities and concentrate on them single-mindedly. So, as I always do, I read first and then explain in Luganda. Yes. So bamikwano leero tubadde ku secret eye-12. Secret eno egamba nti zuula ebintu ebyo ebikyasinze okubeera eby'omugaso mu bulamu bwo era obiconcentratingeko. Concentrate kwegamba kwe kuteeka ebirowoozo byo n'amaanyi go na buli kimu ky'olina ku ekyo ekintu ng'ebirowoozo byonna byonna obitadde ku ekyo. That is what they call to concentrate.
priorities byebyo ebintu ebisinga okubeera n'amakulu. Tosobola concentratinga ku buli kimu, never. Omuntu omu yakolako oti n'agamba nti if everything is a priority then nothing is. Wekibanga gwe buli kimu kya makulu gy'oli, then teri kya makulu. If everything is a priority then nothing is. That is why you have to be with only one priority in all. Oyinza okuba oyina ebintu bingi nnyo by'oyagala, yes, nga byonna wandyagadde obituukiriza, good, naye olina okulondako ekisinga okubeera n'amakulu. N'ogamba nti obudde bwange mbumalirawa, obudde we buti mba nsoma butabo, obudde we buti mba nconcentratinze kweno goal, obudde we buti mba ndaba TV, obudde we buti mba sina budde we buti, sisagala na kuteekawo bya budde kuba awo omuntu obeera timetable, obeera omanyi buli kimu w'okikolera. Naye kale kaŋŋamba oyinza okuba oyina ebintu ku lisiti yo, oyina okusamba omupiira, oyina okulaba TV, oyina goal yo gy'olina okuconcentratingako, oyina okusoma akatabo, kwegamba nga bintu bingi by'olina okukola. Kati mu ebyo ebintu byonna olina okutula wansi n'ogamba kiriwo ekisinga okubeera n'amakulu, that is what we call a priority. N'ogamba ekimu n'okisukkulumya ku birala, gwe olaba ng'okulaba TV kwe kusinga ebirala, then concentrate on watching TV. After all, it's your highest priority. But if it's not, then olina okunoonya ekintu ekisinga okuba n'amakulu. Okuba nga kusoma katabo kwe kulina amakulu, then concentrating ku ekyo. Webanga goal yeno gy'oyagala otuukiriza yesinga amakulu, n'ogamba anedda bino byonna kambireke, let me concentrate on building this, then ddira ebirowoozo byo byonna na buli kimu ky'olina, all your efforts, concentrate on that one priority, then you'll be a success. So yeno secret gye tuliko olunaku olwaleero ey'e12. Nga sinabagenda maaso nkujjukiza muganda wange gw'ayagala secrets endala zetwamaliriza. Yes, osobola ozisanga mu playlists zange. Ziri playlists 3. Emu ku zo bagiyita book reading. Osobola osangiramu ddala obutabo buno. Mulimu za butabo bwokka era ziri organized okuva ku yatandika paka eno yennyini gye ndiko olwaleero. Zonna ojja kuba ozisangamu. Osobola okumanya byatandika bitya, cause we started on the introduction. Era mu introduction omwo mwalimu ebintu bingi nnyo mwe yatubulirira ne law of effect and cause. Era nzijukira naginnyonnyola bulungi law eyo. Yali ekwata ku bintu bingi era ebadde ejja etulaga ezingazinga bulungi zino zonna secret ze tuliko. Era oba wawuliriza bulungi introduction eyo, I guess omanyi bulungi omulamwa gw'akatabo kano eno. So osobola ozisangamu ne tusobola okubeera nga ate muganda wange tutambula. So atuwadde quote ng'era waakola mu secret in all his secrets. Brian Tracy started with a quote. Quote ya leero abadde atugamba nti a double-minded man is unstable in all his ways. Omuntu nga oyina kwegamba obwongo bwo obugabanyizaamu, ebirowoozo byo obigabanyizaamu ku bintu ebyenjawulo. Omuntu oyo tosobola kubeera ng'oli stable. Omuntu atali stable ye muntu kwegamba ng'ateredde oba nga nkiyite ntya to be stable. I understand it in me, naye nyinza okuba sobola ki expressinga bulungi mu Luganda. Omuntu okubeera nga toli stable, nga toteredde bulungi. Let me so ina ebintu bingi nnyo by'owambagatanyiza kankinnyonnyole bwentyo. Byonna tosobola kubeera ng'ogenda bikola bulungi. Kyekyo kyeringa kooti eno kyetegeeza. A double-minded man, gw'obwongo bwo obugabanyizaamu. Then you will be unstable in all your ways. Mu byonna by'okola teri kigenda kubanga kiteredde. Oh my God. Eno osoma akatabo eno owuliriza music togenda mutegeera gw'owuliriza, ate n'akatabo k'osoma togenda kukategeera. Lwaki bintu bibiri byanjawulo tebifaanagana. Either concentrate on music or reading a book. Concentrating ku music w'omala omuwuliriza then soma akatabo oba sooka akatabo. Naye togenda kuwuliriza music ng'ate w'osoma akatabo. Tebikwatagana. Era n'atugamba kola ekyo kyonna ekiba kizze emikono gyo okubeera nga kikolebwa. Eno kooti yiye yennyini omukulu Brian Tracy eyatuwandikira akatabo kano. Okitegeera. Atugambye w'odevelopinga habit eno oba w'odevelopinga omuzze guno
ogw'okulonda ebintu ebikyasinza okubeera n'amakulu mu bulamu bwo era n'obiconcentratingako obwongo bwo bwonna bwonna n'ebirowoozo byo n'obissa ku ekyo ekintu kimu. Atugambye nti ojja kusobola okubeera ng'omaliriza almost ebintu ebisinga obungi bye weetaaga omaliriza mu bulamu bwo ate nga geega amazima. Yesu olina goals nnyingi ez'okutuukiriza naye sooka otuukirizeeko emu, wegguka okwate endala, wegguka okwate endala. Naye obadde okimanyi nti n'obeera ne goals nnyingi ate zonna n'oyagala oziconcentratingeko omulundi gumu ogenda kumala obudde bungi ate unfortunately teri kyogenda kukola kituukirire lwa nsonga byonna byonna obiwambataganyizza, obudde obugabanyiza, okoze volongoto, okoze double work, orepeatinze, oba oli ku university okoze zi retakes. Anti lwa nsonga owambataganyizza tosazeewo concentratinga ku kintu kimu. Concentratinga ku kintu kimu ojja kituusa mangu lwa nsonga ojja kiteekako ebirowoozo byo byonna n'amaanyi go ojja kimaliriza then ate woomala obako ekirala. Ogenda olaba nga goals zo ogenda ozikwatako emu ku emu naye gw'ogamba kanziyoole lumu oba owedde my friend. If it's a business, first concentrate on one. Abamu balina enjogera egamba nti don't put your eggs in one basket. Nate waliwo omuntu omu yakola kooti n'agamba nti you can put all your eggs in one basket and control what's in the basket. Oba bwati weyayogera kooti ennemi okulikoolinga obulungi naye yalinga etegeeza nti osobola okukwata amajigo gonna n'ogassa mu kiseera ekimu then n'ocontrollinga ekiseera ekyo n'okiteekako amaanyi go n'okiteekako ebirowoozo byo byonna then ekiseera ekyo amagi gonna gonna tegasobola kwatika. Naye ne woddira ejja erimu n'olissa mu kino ekisero eddala n'olissa muli eddala n'olissa muli togenda kusobola magi ago gonna gonna gacontrollinga lwa nsonga gali mu bisero bya njawulo. So enjogera eyo eyaba abagamba nti don't put all your eggs in one basket kituufu to some extent naye si kituufu ddala. Nze advise someone to focus on one goal w'ogituusa ono n'endala towambataganya. Njogera eyo simanga amagi gange sobola gassa mu bisero bimu. Weba business you have 10 millions n'ogamba let me put 1M in this business, 1M in this business and then 1M is in this business. Bana n'obeera ne bu business nga 10 bonna bonna oli muntu omu gwabuddukanya. Unfortunately oba to make matters worse tolina ssente zigenda kusasula abantu banjawulo okuddukanyiza bu business obwo. Newesanga nga ku makya ogenze ku kibanda ky'amanda n'otunda amanda ku ssaawa 7 n'ovaayo n'ogenda ate mu dduuka ku ssaawa 10 n'ovaayo n'ogenda ku mobile money ate ekiro n'onnyuka n'ogenda kadaala ka chips. Kugamba bu business bwonna bw'oba omuntu omu owoza sisobola munnaye kuteeka amagi gange mu kisero kimu. My friend, otunda amanda, gwasiika chips, gwasiika chapati, bu business buli bumeka bwonna bwonna gw'obuddukanya. Amanda togenda gawa budde bumala, chips togenda ziwa budde bumala, edduuka togenda ddiwa budde bumala, ogenda kwekanga nga byonna bigudde. Amanda g'otunda gagudde, chips z'osiika ka business kagudde n'edduuka ligudde. Lwaki? Research tobiwa amala, tobiwa budde bumala. Ogenda okusanga ekibanda ky'amanda kikyetaaga capital, edduuka likyetaaga capital, chips zeetaaga capital. Wabula gwe wakutte capital yenna n'omugabanya n'okola bu business obutalina makulu 10 bonna bugenda kugudde ku zero. Ebyo bye bawuza nti don't put your eggs in one basket. You can put them in one basket and then control the basket. Tegasobola kwonooneka. Okitegedde. So baganda bange tulina okwebeereramu. Tulina okwebeereramu mu buli kimu kye tukola. Eno chapter oba eno secret ebadde etugamba kulonda ekintu ekisinga obukulu ate tukiteekeko ebirowoozo byaffe byonna single mindedly. Concentrate on that one goal single mindedly. You people, we have to focus on one thing. Tosobola kubeera ng'owambagatanyiza bintu bya njawulo. Byonna ogenda kubeerawo ng'oli midiyooka. Kampe example endala gye tusinga otegeera obulungi. Omuntu osobola kubeera ng'osoma at the same time ng'oli mufumbo n'olowooza nti byonna bigenda kubeera successful. Yes, biyinza okubeera successful naye ogenda kubeerawo ng'oli midiyooka.
mu bufumbo oli mediocre ate ne mu byosoma era oli mediocre. Kitegeeza toyina kyogenda kuteekako, toyina kyogenda kukola at your best, toyina kyogenda kubeera kugamba nga osucceedinzemu highly. Lwaki? Obudde obugabanya, bintu bibiri tebikwatagana. Eno oli mu bufumbo, oli mu kuzaala baana, ate eno woosoma. Okitegeera, education togenda muwa budde bumala, n'obufumbo bwe togenda buwa budde bumala. Byonna either biyinza okugwa, obufumbo bwo ne bugwa ne byosoma ne no failinga, oba obufumbo bwo ne bubeera awo mu mida waawo n'okusoma kwo ne kubeera awo mu middle. Unless ng'osazeewo n'ogamba bwe kuba kusoma ebyobufumbo kansooke mbisse ebbali nsooke mmalirize, then awo ogenda succeedinga mu kusoma kwo. Then w'ogenda ne mu bufumbo bw'ojja succeedinga lwa nsonga okusoma wakumaze, kati osazeewo concentrating ku bufumbo era ogenda kubeera successful ne mu bufumbo bwo. Oba n'ogamba nze ebyokusoma nedda kansooke concentrating ku bufumbo bwange, naye ate obufumbo buli gwadde. So ne mu priority ne mu goals zaffe zino zennyini ze tuba tutegese, tulina okumanya nti eno erina kubeerawo kiseera ki, n'eno erina kubeerawo kiseera ki. Mulimu goals ezimu nga gy'olina okusooka then oddeko endala. Kati otwogera ku kusoma n'obufumbo, of course olina kusooka kusoma kubanga obufumbo buyinza obutaggwaawo. Ogenda kuzaala abaana, ogenda beera nabo paka, olina obbalabirira, obwo buvunaanyizibwa. Naye ate education ogenda genda osome oba koosi yo ogimala ogisse wali, ekyo kiggwe, togenda kukiddamu. Naye ate obufumbo bwo bugenda beerawo paka, n'abaana b'ozadde babo paka. Obwo buvunaanyizibwa, you have to concentrate on that one too, it's your responsibility. So ne mu goals zaffe zennyini ze tuseetinga, tulina okumanya eriwo erino sooka, eriwo erino sembayo, eriwo esinga okuba n'amakulu, esinga okubeera n'amakulu gy'olina okukulembeza. Nziramu nti if everything is a priority then nothing is. Goba owulira obufumbo obwagala mu kiseera kye kimu, n'okusoma okwagala mu kiseera kye kimu, n'okukola okwagala, oyagala ebintu nga 5 mu mulundi gumu, then nothing is. Then tewali kyamakulu ku ebyo byonna by'oyagala. Woba owulira nga ggwe oyagala okusamba omupiira, at the same time ogende ku mulimu, at the same time olabe TV, at the same time osoma akatabo, nothing is a priority on those. On all those, there is nothing like a priority. Otherwise, what we consider to be a priority, you have to sacrifice all this to concentrate on this. Bino byonna olina okusooka n'obisaddaaka. No concentrating ku kino kimu. Waliwo omuntu omwe yakolako ti n'agamba nti if you don't sacrifice for what you want will be the sacrifice then. Otasaddaakira ekyo ky'oyagala, then ekyo ky'oyagala yegenda okubeera saddaaka. So tuleme ku pretendinga, tuleme kwefuula. Wowe olina goals zo z'olina, londamu esinga okuba enkulu ate gy'oba oconcentratingako. Otagiconcentratingako, w'otasaddaaka bino byonna by'oyagala n'ogamba nedda bino kambyerekereze nconcentratinge ku kino, then ky'oyagala togenda kukifuna, kigenda fuuka saddaaka. Lwaki? Olemye okusacrificinga biri, kati kyo ky'ogenda osacrificinga just because you can't sacrifice for it. Oba munfuna ba mikwano, I just want to explain this secret and we understand it very, very well cause nkulu nnyo era naye atugambye. Nagamba nti eno y'emu ku secret ezisinga okuba enkulu ate kyekimu ku bintu ekizibu abantu ekisinga okubeera nga kibazibuwalira. Atugambye wano nti it is the hardest habit to develop but also the most important if you want to be a big success. Bwatyo Brian Tracy watugambye. Ye habit ekyasinza okubeera nga nzibu okudevelopinga, naye ate yesinga okubeera n'amakulu ate nga kituufu. Honestly abantu tuba n'ebintu bingi bye twagala okukola, naye bw'otasalawo okugamba nti kino kye kisinga okuba n'amakulu, bino kambireke oba owedde. Lwasonga bingi nnyo bye twagala okukola mu bulamu, bingi nnyo. Naye ate w'otasalawo n'ogamba bino kambireke, kino kye kisinga okuba n'amakulu, toyina ky'ogenda kutuukiriza. Ogenda kubeera loser, ogenda kubeera failure, oba ogenda kubeera mediocre just because you fail to concentrate on one thing. You fail to concentrate on it single-mindedly. Right? Yeah.
atuwadde wano formula nagamba nti here is the formula. Make a list of everything you have to do before you begin working towards any goal. Kola list y'ebyo ebintu byonna byonna byoyagala by'olina okukola nga tonnaba kutandika kukola kintu kyonna. Atugambye set priorities on that list by asking yourself 4 questions. Settinga oba funa ebyo ebintu ebikyasinza okuba n'amakulu nga weebuuza ebibuuzo bino. Kitegeeza ebibuuzo bino eno kwogenda osinziira okulonda ku kiriwo ekyamakulu. Question number 1 is, what are my highest value activities? Mirimu ki egikyasinza okubeera egy'omugaso ennyo ku nze? Era nayongerako nga tugamba nti what do you do that is more valuable than anything else to your work and your business? Kikyokola ekisinga okubeera n'amakulu ennyo mu mirimu gyo gyonna emirala ne mu bizinesi yo yennyini. Ekibuuzo ekyokubiri n'atugamba why am I on a payroll? Nakyo kyebuuze nti lwaki nsasulwa, lwaki naweebwa guno omulimu. Era yongeddeko n'atugamba nti what exactly have you been hired to accomplish? Lwaki bakuwa omulimu, kiki ekyakuweesa omulimu obeere ng'omaliriza. Then question number 3 n'atugamba what can I and only I do that if done well will make a difference? Kiki kye nnina okukola, kiki kye nsobola okukola era nga nze nzekka alina okukikola era nga singa amangi koze bulungi kinaaleetawo enjawulo eya ddala. Era tugambye nti this is a particular task that only you can do. Guno gwe mulimu gwokka gwe gw'olina okukola, gw'osobola okukola. If you don't do it, it won't get done. Era nga singa oba togukoze tegujja kubeera nga guggwa. Okitegeera? But if you do it well, and if you do it well, it can make a significant difference in your business or your personal life. Era tugambye nti naye omulimu ogwo singa oba ogukoze bulungi gujja kuba gutondawo enjawulo mu bulamu bwo ne mu bizinesi yo. Era tubuuziza nti mulimu ki ogwo. Then atugamba nti ekibuuzo ekyokuna, what is the most valuable use of my time right now? Obudde bwange essaawa eno bwa mugaso ki obusinga okubeera n'amakulu? Ekyo nno ekibuuzo kikulu era naye wano atugambye. Okitegeera? There is only one answer to this question at any time. Atugambye nti waliwo answer emu ku kibuuzo kino ekiseera kyonna. Your ability to determine the single most valuable use of your time and then to start on that task is the key to high productivity and financial success. Era tugambye nti obusobozi bwo okubeera ng'ozuula amakulu g'obudde bwo, okubeera ng'otandika omulimu ogwo, amakulu g'obudde bwo n'osalawo otandike n'omulimu ogwo gw'oba osazeewo otandikako mu budde bwobwo. Atugambye nti kyekisumuluzo ku kubeera nga otuuka ku buwanguzi mu byenfuna byo, financial success. Then atugamba nti ekisembayo, commit to working single-mindedly on one task, the most important task, and staying at it until 100% complete. Weeweeyo oddire obwongo bwo bwonna n'ebirowoozo byo obiteeke ku mulimu ogwo gwokka gumu ogusinga okubeera n'amakulu era ogubeereko mpaka ng'ogumaliriza 100 ku 100. Persevere without diversion or distraction. Persevere kitegeeza okulemerako ne woba ng'oyita mu bizibu ebyenkana bitya. That is to persevere. So atugambye nti lemerako ne woba oyita mu bizibu bitya nga tokkiriza kubeera ng'okyusibwa oba ng'obuzaabuzibwa. Put yourself to keep working at the job until it is done. Weeweeye era weesindikiriza okubeera ng'omaliriza omulimu ogwo paka we guggwa. The good news is that by continually setting priorities and concentrating on your highest value task, you will soon develop the habit of high performance. Era tugambye nti amawulire amalungi gy'onaakoma okubeera nga weewaayo, okubeera ng'olonda ebyo ebintu ebikyasinze okubeera n'amakulu era n'obiconcentratingako, n'oddira ebirowoozo byo byonna byonna n'amaanyi go n'obiteeka ku ekyo, kijja kukuleetera okubeera nga naawe weeyongera okubeera nga opafominga highly, kwegamba
kwanguyisa okulongoosa mu bulamu bwo. Weba business nga weeyongera okubeera ng'okola amagoba, you perform highly. We guba mulimu kwe bakozesa, weeyongera okubeera ng'emirimu gy'okola mu butuufu buli kaseera weeyongera okubeera ng'okolera ddala bulungi. Okay? Era tugambye nti this habit alone can make you a self-made millionaire. Jukira yatugambye nti yeno habit ekyasinza okubeera enzibu abantu okudevelopinga ate nga yeemu kuzisinga okubeera n'amakulu. So bamikwano tulina okwebeereramu. Era ano n'atuwa action exercise yesembyeyo nga bulijjo n'atugamba ti identify the most important thing that you can do right now to achieve your most important goal and then discipline yourself to do that and only that until it is 100% complete. Noonya ekintu ekyo ekikyasinze okubeera n'amakulu ky'osobola okukola mu budde buno okusobola okubeera nga otuukiriza ekirooto kyo ekikyasinze okubeera n'amakulu oba ekigendererwa kyo. Era n'atugamba nti weeyigirize okubeera ng'osalawo oconcentratinge ku ekyo ekintu kyokka kimu mpaka ng'okimaliriza. Era n'atugamba nti your ability to do this and this alone can change your life. Obusobozi bw'okubeera ng'osobola okukola kino era ekyo kyokka kisobola okubeera nga kikyusa obulamu bwo. That was our secret number 12. Let me hope you people, you've picked a leaf out of this. Yeah, kansuubire nti mbutuufu erina sense gwemeekinze. Secret ebadde egamba nti determine your highest priorities and concentrate on them single-mindedly. Zuula ebyo ebintu ebikyasinze okubeera n'amakulu gy'oli era obiteekeko obwongo bwo n'ebirowoozo byo byonna n'amaanyi go gonna. That is what I call to concentrate. N'obwongo bwo bwonna nga kyoliko ekyo kyokka kimu. Mbagala nnyo, mbagalira ddala. Nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo. Bwe yakanneeyongako muganda wange teweerabira okubeera nga ate osubscribinga oteekeko n'akadde tusobole okubeera nga bannange tutambula. Mbagala nnyo, abankuumire atakuumira mpeera. Bye bye. Tusinkane mu secret yaffe ate ey'13. Yeah, you can read ahead of me. Secret ey'13 egamba nti develop a reputation for speed dependability. Yeah, that is our secret number 13. Let us meet next time. May God bless you.